Baniriza mwenna abalaba vidiyo eno amanya agange nze Trevor Online era nga olunaku olwaleero tusobodde okugendako e Luzira ne tukyalira Frank Ntambi Wayne Balkeza, the youngest East African professor, atutegeezezza nti gy'ali mulungi era talina buzibu bwonna. Vidiyo eno tugenda batulaba Shalom 256 ng'atuwa ku ebyo ebikwata ku ani eyamukutte, emisango egyamuguddwako wamu n'ebirala byonna bye mwandyetaze okumanya. Mbajjukiza okusubscribinga wamu n'okulayikinga ku eno vidiyo kisobozese content waffe okutambula ku misinde egya waggulu. Bagamba nti mufite twagala kumusiba mugende mukole probation warrant bamukomyewo ku maana bamuwe coach bay. Kyemwali mwagala kusiba Ntambi. Bagamba ki? Bali mukuba amasimu bakubira amasimu basinganya ababaka. Mu Shalom mufite twagala kusiba Ntambi. Honorable Frank Ntambi. Flavia Ju oyo manyi. bloga yenna Flavia. Flavia Ju. Flavia Ju. Gomba Bula jangu. Bwana wa Mama wange. Bomba Ntambi agete kuncho okwegatta. Kinzo tukolera nga twegasenga fa okola ebintu bino. Yes. Kijja tukolera nnyo era kijja kuyambako nnyo kubanga olaba kati ekyo ku Frank Ntambi leero nkyo kigenda kutuuka ku mulala. Shalom, I'm not saying that naye leero Ntambi enkyanze obavu. N'olwensonga eyo bwe twegatta wamu ne tukola mata sina wujja naye kati engeri eriwo teknology aliwo ba bloggers bangi ate bamaanyi mu ggwanga. N'olwensonga eyo obwegasiga emaanyi twegatte tomanya leero lwoli ekyo liza okubeera era ng'ekitembera ddala mu nnange. Omukulu nga Ntambi omusanzo tali mu mbeera ki? Ali Juggernaut. Bana ndowooza nti ali Staggernaut. Naye nangamba nti ali Juggernaut. Ate kuli Bamusaze enviiri. basaze Frank munnange. Omuntu ogezze nnyo. Basaze Frank enviiri. Shamimu yalabye Inshallah. Era mwenna abawangulishas mbakoola okujja ku Thursday ku kooti. Inshallah ajja kubeera nga buli atakumuna nga atambuza emirimu gikoze komera si byangu alusize pounds nga 40 mu nnaku ezi akoze naye nga akanangu kino Naga chingani Bakyala baba kwasaganya. Ngenda balabirira. nagamba pusize ngozi wewe ebitali ku mutindo. Kapa. Kuziwazo ageri ennyanja. So banya twadani woche Luzira nga kyaje ku Frank Ntambi fenna. Yasuka Honorable. Abantu bajukize Gomba. Gomba is constituency bili mukaga bila sotu mugomu MP adda. Era tujja media tunanandireta olufuna kadi be papa umbrella. President wa Uganda. President wa Uganda dako people power. People power. Kamyanga mufanye emwe kajire sawa. Bamukubira tosimba nga tosuka sawa musanvu. Osuka sawa musanvu togafuna simu yo. Ninga tatu agamba Ntambi ojera inyo okola kyo free. Esimu soko ojirike. Kinga fenga tagamba file sima baaki seba nabi ayogera nabaawo tozaba loya be. Tumanye ebintu bitambula bulungi. Nanga tutwabijjamu n'amaanyi tujigidanye Ntambi tuchakala. Tutulanga ebivulu bya fengu Mukube emipiira. Batukube emipiira. Tumanye ebintu kati system yekola ki. They not take its course. Kuti fantu akala ekintu ekyo bw'aba Ntambi alina omusango Tugende mu kooti. tugende mu kooti. Finga kitwagala. Wakaje kutambulira mu kutya. Tulina tubeera ano nakubira essimu. Namulinya Ntambi muve waawo. Sikumusebi. Tetuletse kisha mabaala. Nga bakamukoleza we bati. Nemuddukawo. Nemuddukawo. Ekyupa za Bereya. Nga wakagira bwoti bakagira bwoti.
babadde bababaza mu gyakajusu paka last week nagamba ne ntambi omanyi kyako omuntu akola bino sina baliyo just ono batukanga bukanzi bagala tukanga oba akatuula bwoti balesa akamere muli mukula akapira kwa katandika bwe butu tumu Arsenal mani tambi muve wao bagenda kuyola katikati ntambi amazako wiki nama atasula mu nyumba ye ngasula mu wote mweyandi ntambi mu abasimbule motoka todde waka bakukima olonadawa tubadde kubunkeke nadawa era nze nje mutandi kati ntambi tumanyi wali ali mu komera at least kyali safe ntambi abadde asula mu A and B olugire motoka ntambi muve ntambi bakulaba ntambi va olya alaka ali abakwata te abaya kamera osasula A and B ago sulamu bakulengera oli ku small va wao ezo nga zigenda paka etwamugamba ne kasukunya batuga kwekwe paka ndi kwa ntambi naffe wavaawo naffe tutusawa kunywa mwenge nga ntambi akoze eki agenze naffe nga tudda waka abadde atambulira mu fiya kati ekiddayo eri waliwo stage yakola ejeno kayanja namwogerako ebitali nabulungi najeno kayanja kati nga nabatukanga atugamba waliwo nabamagye abakima nga tugeza kuconnectinga doki zino oba yanyiza jeno kayanja oba yanyizaani paka ntambi ulike magabi wiki bbiri nga nyuma inofuna tincha musemo mmotoka nafuna tinti nga yaso akusandalirwamu wansi ketu kayanga ntambi oli muhali yayo jirekaawo kumanche tubaddeko kati wano fetwa wolokose baba kubide simu mwabade kuseti fetwa wolokose mu konga ngatamba asika kitangi ali mukuba tumanika tuwali tambi nga agenda ekabalagala ku police yatule sawa nemega tuona butuni mya tukolachi ziba ziri sawa mu 7 kitundu kasukwa nkubya musajja oba mu ali kabalagala bamutwala mu coach emakini ngamba bajja yakava wane ngamba bajonze yankubidde akubidde bajjo nakubira ntambi yaddajo kwanda ngamba ani wano ku police ndiye kabantu amakinje mu court namugamba kyetagisa nga ID ye barua za LC tuliawo nga soka nkulya kasuka ngamba atenze siriwo bakashwa dali mu kamera nekubira ku bajjo ngamba ani jinja kwa singanzi nkubira loni mugamba loni omanyi lemozaawo bajja nokola sheyo okubiri tubisa zaamu atuzinze ko kamera waffe ne laptop ogenda kwa ranchawo tubujeka mu motoka tani ko tukuje ndana ngotsoni so neke kabalagala ku police olabe kubanda ambi wali ndamukula tamisa mna tungamugamba abanje we kabalagala ku police kati ndima kinje ku court aho kubira nambe mu nakubira nga omusajja wangu babade ku set nambe mu akubira omusajja ngamba bamukutte netusinganya wane wajaluna tambi nange banode njawo nakubira ngambo kyekiriwo ngamba kwanza bali bangano okwemirya ngamba rodenze nakola statement ngakola nyingalo ngamba nenda pinga nekanjije kamvuge moto kanjije atuba ku mirimo fenna banyanya nambe mu ntambi yankubidde ntambi ngandugende ne Devicom ne tugenze kufuna machi babalwaga LC ne Devicom ne nambe banza ate nze gundi gulina lina jaye baluwa lulyolo kati nenzireka mu motoka kati motoka je nagendeddemu emachi tenga ndala nga bino biri kisasi kati ntambi yankubira mugamba naye ndi wano ne badde biko katufune waneza mangu ngere boje balika nambe munafuna biko munafuna ne danka ni nafuna tukola chi ne danka ni nabichana ukundi emakingi koti twatulyawo munange tukba amasimu jamu yabadde mungi moka nodire kanfunika boda atuke makini namusanze wo ntambi mukaduku basokera nimiza mu gache kiga amaso kamga loya waze ngarata na kutuka loya wantambi nasanze olo meya we makinje mulyanyama ajja kuwa makinje west era akozo mulimu gwa manyi bambi mulyanyama ngalese ne loya we mulyanyama ju mulyanyama ju mbaba mulabiranga ddala kamuwe mulyanyama afuna akaluke bakamuwa abantu yanyanya bakansala bonna bambi bonna bakansala bangi so abamenya mulyanyama yinyi yafunye ID ye mulyanyama yayewo mubiri ye ntambi
yajeyo ID n'ebbaluwa naye yagifunye otumaze otutegeera nti tebagera amuwako bayita court bond bail abaje katagera amuwa bail katukwese muli ennyama kuba alina face value osanga baba badeo tetwabadde na face value bawombwa kali kate kujja kwa bulungi buli ennyama naaki base tugamba state taliiwo owone omulamuzi omukyala basokola ki natugamba ne state taliiwo owone omukyala omulamuzi tugenda tutuuka abatuusa Ntambi mu kkooti fayire ate tulaba abagiwa musajja mulala olwo fayire bagikyusizza amangu ago ezzeeko musajja kuba nawulidde obeeremeddewa nga tenatuuka twamaze essaawa nga namba fayire tenatuuka makinde mu kkooti fayiro nebula fayiro ebuze fayiro tetuuka fayiro ebuze fayiro ifo omulamuzi ajja amutambi basomera Ntambi omusango ogw'okuvunaanwa hate speech ne cyber harassment wakola ennaku z'omwezi nga 16 and 20 something Jeff Kiwanuka amuuza emisango ogimanyi sigimanyi ng'ajeega katafe katumanyi tulyagamuwa gundi okuli omulamuzi agamba musajja ngenda musindika Luzira kubanga 28 okula looya waffe kera neeta bitegeera bw'agatta ate ekibwa omulamuzi tebamuteeka Luzira bamuteeka ekibwa looya ate bwansalayo kumanye bamuteekamu looya yamugyako jja Kimbo awooza basawo ba kinnansi ffe twala tumanyi Ntambi alina looya kumbe alina puliida yabadde na puliida kyabadde na munnamateeka alina looya Ntambi alina puliida ng'asaba omulamuzi ate munnange bamuteeka ekigo omulamuzi amuteeka ekigo baga ekigo kitali kigo ate kiza nearest ng'amugamba ati muteeka kigo mutwawulidde Luzira wajjudde ate ono looya wa Ntambi ate ne tusaba bbeeyo ate looya asaba kukomera amuteeke mu kkomera ddala mwamugiwa kwejja Kimbo abika ayogeranga gye mufuna ng'agosobola obba looya kanaga kagine practice y'ensokola looya wakojja Kimbo wakojja Kimbo looya wakojja Kimbo okay gwe yamuwa Wahabu looya Wahabu abika looya asaba ekkomera omulamuzi ng'agaana tulaba nti amaanyi ne ganzigwamu nze maanyi musajja wange agenda mukyogamba kiranti wange mulwadde embeera nefayiro ne fayiro z'ekkomera n'ezeddwaliro we n'eddagala lyaliko because Ntambi has been on medication. He has been sick. Lawyer nfuuka okuba n'empapula bannange musajja tamutwala mukomera mulwadde ate yagamba bampe mulimu kuba abazanyi tubuuza ne muleese eddagala lye meaning the man is sick, the man was sick. Puliida mwamuggyero ono wakojja Kimbo oba yali mu ddiiru y'eri ennyonyi enfu gye yagula Kimbo ali kawoleeza kabuuti kabosira kabuuti yabosiraku lawyer wa kabuuti otyo kali ngaza amagezi gannesibyawo maani omusajja mulwadde empapula weeziri nga tewali kiddako awo ng'amagezi mu maani gannesibye n'omwami Ntambi Uganda basobola n'akuba essimu. Halo waliwo bankubira essimu. Halo Ntambi ngambye oli mu kkomera bannayuganda kiki bakazi be bonna tewali yawo Shani Lips yankubiddeko Shani yekka agishwaifi naye ali yakaba bukaabi kyali omutuzaako ki wali omusajja entertainment ngawo ku TikTok abadde boosi we eyamuwa obulango ye boosi Shalom kiddako tebagenda musiba nnyo Edward Dagulet yagamba ki bali abo bonna agabeese jukira abadde muntu abawaayo ku buntu abafunira mu giigi bane muteekewo embeera ba Edward Dagulet tweyaffe tubanja Speeding Media Justice for Ntambi Point Media soko bayite bonna nga bonna Point Media
bemanyi entertainment oko race media twagala unconditional release Ashani media swimming media CD media but CD media akubira atambi ngandi naye CD media yakomawo yali bwerwe sajamwe bamutajaagala amwe yakantu CD media amukwata yesa wakati pushinge kati so embanya kasuku atwadde n'emitwalo ya 5 kasuku ya zaawo naye nekepete abadde mungi pale mabulu agafaga LC bagagubye sajja waffe bonna abakyobodde ne bamutwala so sagenze ku Serena nga amaanyi sigayina kati ade nga n'ennovuga emmotoka yakweme kadali yese wana na n'ennovuga emmotoka yantambi etwale waka yadali senengoye kuwaya yazayaganda kwezi atagenda okwambala leero yandagiridde weeri nga n'okuyitayi ne kapate zalunda kapaze mbadde njerezira na kapa B ne kapezi zankabiza like they broke me bana tuse ku gate yantambi kapa nga zimanye emmotoka ye wagendere emmotoka na yange yasone njireka wano so ntwala yewe nga mbaze okulya kapa kwa kapa zange zigulira ebyokulya nezigulira amata n'enkoko bali byatera okugula nga tuli naye amata n'enkoko na byennyanja nengendayo naye kapa zankabiza natuse ku gate nezirengera emmotoka nezijja nga gizigoberera paka wena parkings era kapa nezijja enaguddewo nezizingira n'emmotoka nga zimanyi ntambi yalimu I felt bad. Yani sinkulembera bulungi paka ku nyumba ya ntambi kapa zoze nyingi nsala ebyokulya wena mazaawo nenga n'okujja engoye enzingize mu nyumba nyenzigulawo yaliyo sajja ffe talina muntu asula bwongwa namunyigina so kapa ezo zankabizza nnyo maani sadde zimanyi wa mukama waazo agenda kujja zimanyi oba ki ekiriwo so kati ki ekiddako olwokuna ndowooza tugenda kati tugagendayo ku Mande okumukyalira tubangi abankumira kanso Nalukoola ankubidde essimu Nalukoola ankubidde essimu nanga Shalom njagala kwegatta ku balooya abagenda okuwolereza Lida tumugobe talina n'ennamba dadiritins Lida aveeko tuyingizeeko Nalukoola ngaye please Shalom tugenda di ku Mande tubya ku Mande era Nalukoola ngaye ku Mande wentu tugende tumukyalire Mande tulumbe ne Dr. Roy Semboga n'abadde atuwadde looya Dr. Roy Semboga hanga omusajja mbadde mulaba ne Roy Ju Roy Ju ngaye Shalom kyonna ekyetaagisa Nalukoola Roy bonna Ju nanga kyonna ekyetaagisa mwe tuli mutukubira essimu kubaka nange ffe tuyinza okirabanga ekyokusaaga mbu kya Jeff Kiwa but naye ng'ate kirala kitandika mpola jukira ntambi has been abadde nnyo ng'akuba nnyo abadde ayogera ebirumira mu gavumenti kati biyinza okuyita mu Jeff naye nga birala ebikiri twetaaga balooya abakugu abasobola obbita baffe tuyinza okiraba nga nno kiri kungulu waneeno nga entertainment kuba alina n'ejjeno gwe yakubaawo bano mwabbanga abantu biki naye basobola okukozesa advantage eyo mu kavuyo oli yangambye abantu tubaze bangi ku kooti bagenda kireetera ebizibu nemugamba ssebo ekyo notuyamba kituyambako tulekemu kituyambako at least there's a statement so ffe tusaba unconditional release of Frank Ntambi okubanga musango like justice ffe twagala process yonna let it be crystal clear ine mu kooti tugende mu kooti nebere kooti ebere crystal clear koze essimu bagirina buli kimu kirina twatoka fayiro ya Ntambi nga balina screenshot nga 10 ze baakubanga Ntambi bya Twitch yawanze ku Facebook video za TikTok zonna nga ziri ku fayiro twagala system just ebere crystal clear we don't want any stone to be left unturned. Alright, so yoyo update tugenda kuba tubawa ekikwata ku Ntambi kyonna bagamba ki mufite twagala kumusiba mugende mukole probation warrant bamukomyewo ku Mande bamuwe coach bail kyemwali mwagala kusiba Ntambi bagamba ki bali mukuba amasimu bakubira amasimu basinganya ababaka mu Shalom fete twagala kusiba Ntambi mugende mufune probation warrant leeta omusibe musaba coach emusabe tumujeyo nene mbagamba nedda tugagoberera system bwalanga batugambye lwakuna
tugenda kululiriza musibenga we mwagala ekyo kigwe kyekyo kye nabagambye somekala okunkubira amasimu Shalom mugire mufune probation tetujja gifuna mwayagala kusiba ndani kati katugoberere process we are going to do our things in a systematic way in a clear process tujja jigoberera ya tulinze lwakuna wana atwa court bail alhamdulillah taji kutuwe alhamdulillah is okay tujja kubera process nga wetambula kati bagamba tufune probation wala bamusike ajja kumande bali mukola ajja kumande bali mukola kachiringa bana Uganda omuntu aseta ata mbuneka kamba werere haizo badi tampera ne tata wange tebikwatagana mango omukutto omusembu ngenda kulabirira omazo mulabisa omazo mutta kuba kulanda badda kwegayirira sebo omusajja asingisa ababaka banange tuche kyetagisa biremetuka wano ate betusa yataka kyotula gambo fe twagala kusiba ntambi mukomye hypocrisy mukomye enkwe kimwali mwagala kusiba ntambi kulagambo mulina win kati mujirina so let the lot take its course temunkubira masimu tetujja kufuna probation sijja gifuna tetujja kugifuna katugoberere process etufu wose tata wange omaze muto ngamba kankulabirire kankuwerere ngose kitange tebikola tukomye obunafuusi so kibadde bagala ndoza kumuteekayo badde bagala we kyekyo kati bagifunye kati ebisigadde naffe kanaffe kati katukoleko kano babadde bakola kanaffe katukoleko all right naye nga bwe kityo